Mwana wa mulunnyanja asuubira Ssebaana dda so ng'engege zaamulidde mudda amaaso. Bassebo ne bannyabo nabagamba nti obwennyanja si bwa ttaka obulamu nti bw'ogwa oyimuka. Nakutegeeza ne nkugamba nti olukka ennyanja terulekankanga, ate ennyanja bw'atyo aliira butiko. Ab'omutima bagamba nti tudde ebbaale tudde enkuke olw'ensonga nti be bayanja be tumanyi wano mu Buganda. Bassebo ne bannyabo ssebwato bumanyi bwa mugolomozi, ate era omugoba munnange taluma ggumba. Omugoba amagamaga yagobya eryato ku mayinja. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Bassebo ne bannyabo mbatabadde anti omunafu atabaala mulima, nga bwe nakutegeezezza nti omwana w'omulunnyanja asuubira Ssebaana dda so ng'engege zaamulidde mudda amaaso. Bakadde bange njagala mutuule kayege nnyini nakapimpiri katuula mu njaya tutandike okubaluula, kubanga awuliriza omubaluuzi nabagamba amannyo gajjako ebikalu. Nseyeggera ennyanja nsuuleyo omuya, kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka embuga. Bannange nseyeggera ennyanja nsuuleyo omuya, kyekyaloberanga abalunnyanja okwambuka e Buganda. Bassebo ne bannyabo eno ennyanja gye mbalaze nkazi. Munambuuza ngikeberera wa okumanya nti nnyanja nkazi? N'olw'ensonga eyo ennyanja yonna esookezaako erinnya erya nna mu Luganda ebeera nnyanja nkazi, era eno ye nnyanja Nalubaale. Ennyanja eno Nalubaale empewo nnyingi nnyo egiriko, enkuba etonnya obuteddiza. Ekizinga kiri ky'olengera, ekizinga ekyo kye bayita kituufu. Ekizinga ekyo kye bayita kituufu ky'olengera. Ekizinga ekyo kituufu Kabaka Kintu we yali alambula ennyanja. Bajja banyumya emboozi nga bajja bawakana. Bwe baatuuka ku kizinga ekyo kyeyava agamba abantu nti kaakano tutuuse ku kituufu, kaakati tutuuse ku kituufu. Era munnange okuva olwo ekizinga ekyo ne kiyitibwa kituufu, naye ate era abamu bakiyitanga kava ennyanja. Bassebo ne bannyabo njagala okulengeza ennyanja eno, naye waliwo akazinga kali ako oba onookalaba simanyi. Oba onookalaba simanyi akazinga ako koolengera ako. Akazinga ako amazzi gajjudde nnyo nnyo nnyo, kagenda kubulira mu nnyanja, bakayita kacyanga. Akazinga ako bakayita kacyanga, kagenda kubulira mu nnyanja. Era musabire abantu abakabaako. Amawulire g'ensembyeyo okufuna nti amaato gatandise okusomba abantu okubajja ku kazinga ako akayitibwa kacyanga. Ge mawulire g'ensembyeyo okufuna, naye gabasomba olw'ensonga omujjuzo gukomawo ng'ogwaliwo mu myaka gy'enkaaga jjajjange gwe yaŋŋambako. Yaŋŋamba nti ennyanja eriddayo gye yava. N'olw'ensonga eyo musabire abantu abali kazinga ako kakacyanga, kubanga bali mu basombayo, akagenda kubulira mu nnyanja. Kagenda kubulira mu nnyanja, naye nga nkutegeeza nti ate akazinga kali ke kayitibwa kituufu. Bassebo ne bannyabo omujjuzo gweyongedde, enkuba etonnya obutasalako, ennyanja eri mu kweramba okubeera nti nnaate eddayo mu matwale gaayo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, gwe nayagala okuyigiriza Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono, oyita ku nnamba yange y'essimu yeeno eri kasaalaba 256 751 47 ngambye eri kasaalaba 256 751 47 n'olw'ensonga eyo ye nnamba yange ate ey'essimu essaawa yonna oyinza okunkubira. Wammadda ne tubaluula, kubanga bagamba awuliriza omubaluuzi amannyo gajjako ebikalu. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, nange sijja kulwa buddu kulwala musujja, naye nga mbalaze nti ennyanja weetuuse era olengera n'ettaka oliraba. Ndi wano ku lubalama lw'ennyanja, bano baalimyewo ate lumonde, kaakati nneeyo y'ennyanja. Bassebo ne bannyabo, kale nno nkandudde, bazzukulu nkandudde.